rahmatullahi wa barakatuh. Hadith yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ngeva ku mama waffe Aisha radhiyallahu anha, Allah asiime ku ye, ategeeza nga atugamba nti si kirungi kwogera kikyamu wadde ng'omuntu yakikola ne kasitaafa, si kirungi nnyo kubeera nga tumwogerako ebibi. Lwaki? Kubanga already aba agenza okubeera nga amiitinga ebyo bye yakola, kusisinkana mpeera eri ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yamutegekera okubeera nga afuna. So omuntu yenna singa aba afudde, obusiraamu butusomesa nga butugamba nti tumusabire Allah akole ki? Amusaasire. Wabeera musiraamu munnaffe, watabeera then tusabe Allah subhanahu wa ta'ala alungamye abasigadde. Naye buli omu muffe tetumanyi biki ebigenda okubeera nga byogerwa nga tumaze okubeera nga tufa. Tufuba nnyo okubeera nga twagala ebirungi bye biba byogerwa kuffe, so si bibi, naye tukolerere ebyo ebirungi ebigenda okubeera nga byogerwa oluvannyuma lwaffe. Omanya omu yayogera n'agamba nti innama almar'u sayakunu hadithun ba'dahu, nti omuntu yenna agenda kubeera nga afuuka mboozi oluvannyuma lw'okubeera nga afudde. Lakin fuba nnyo okubeera nga obeera khairu hadithin, emboozi ennungi, liman sami'a wa wa'ya, eri omuntu yenna agenda okuwulirako nti gundi oyo abadde mulungi. Ne lwaki boogera ebintu ebibi? Batugamba nti tukuume ekitiibwa ky'omufu, kuba takyalina kyansi ebikyusa. Kati gwe aluubirira okubeera nga oyogerwako ebirungi, gezaako nnyo okubeera nga obikolerera ng'okyali mulamu. Wabarakallahu fikum. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okufa okulungi era atuwe okukola emirimu emirungi oba oli awo ginaabeera nga gitujulira nga Mutindo TV, the best online TV.